Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN-TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabe waffe omulungi babala okutwegattako nate n'olunaku olwaleero. Mukama tumwebaza atuwadde olunaku olulala nate nga tukyali balamu nga tusomuka obugulamu. Bwe tubeera mu kiro kiba kiwanvu, oluusi ebimu biba bimpi. Naye tumwebaza nti ate tugenda okulaba ng'obudde bukedde. Naye nkwebaza mu ngeri ey'enjawulo bw'osazeewo nate okutuninga programu eno tuyigireko wamu. Nze omwanjuzi wa programu, nze Ashaba Angel Stella, era nga tusinzidde wano e Kabulengwa SDA Church. Tugenda kweyongera nga tuyiga mu katabo kaffe essuubi ery'ekitiibwa, nga tulina omutwe ogugamba nti Omupya, Omunyuvu. Wow! Tugenda kunyumirwa ekyokuyiga kyaffe ekyaleero, naye nga tetunnatandika nsaba oneegatteko mu kusinza nga tusaba. Katonda waffe, nannyini kisa, nannyini kwagala, otukoze bulungi Mukama bw'otuwadde omukka ogw'obulamu mu nnyindo zaffe. Tukwebaza nti tuli balamu. Weewaawo abamu tuyinza okuba nga tuli bakosefu, ng'ate abalala tulina obuvune obw'enjawulo. Taata omulungi, otusinkane ffenna mu ngeri zaffe zonna mwe tukwetaagira otukola obulungi nga tugenda okuyiga. Beera wamu naffe. Ebigambo bino nno Mukama bye walungamizibwa Omwoyo Omutukuvu bikwate ku bulamu bwaffe ne mu lunaku olwaleero ku Yesu Kristo Mukama. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kino, Omupya, Omunyuvu, tusimbudde n'olunyiriri. Olunyiriri luno lusangiddwa mu kitabo ky'Abakoliiso ekyokubiri, essuula ey'okutaano, olunyiriri 17. Tujja kubikkula tugendeyo ffenna. Nsuubira ng'olina Bayibuli awo. Bayibuli egamba bw'eti: omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya. Eby'edda nga biweddewo, laba nga bifuuse biggya. Amiina. Olunyiriri luno luleeta amaanyi, luleeta essuubi mu bulamu bwaffe. Lutulaga engeri ya Katonda. Waliwo olunyiriri olumu olugamba nti Mukama bw'asonyiwa ebibi byaffe, abisuulira ddala mu nnyanja eyo, ne bitadda ne bitakomawo mu bulamu bwaffe. Kifaananyizibwako nga tukyuse, nti eby'edda biba biweddewo. Ofuuka omuntu omuggya. Njagala okujjukirako obulamu bwange emabegako nga sinaba kutegeera bulungi Kristo. Ne weewaawo ne kati nkyamutegeera. Naye emabegako nalinga ntambula byange nga sitambula nga Bayibuli bw'etulambululira, nga bw'otunuulira ennyambala, ng'oyambala nga bw'oba oyagadde munnaaye, singa Kristo bw'aba akoze ki? Bw'aba ayagadde. Naye Mukama mwebaza, lwali olwo nambikkulira nti munnange twambala bwe tuti, ne ŋŋamba Mukama nsobozesa. Era nga bikyuka mpola. Bayibuli egamba nti ebintu bye wayagalanga edda mwattu obikyawa. Otandika obyagala, ate ebyo by'obaddenga oyagala n'obikyawa. Eby'edda byonna twali tetwagala kwambala ngoye mpanvu, nze nga sibyagalira ddala. Maama nakwegayirira, munnange tofuluma na lugoye lumpi. Maama naawe kano katono, si kinene nnyo, n'ofuluma. Naye Mukama bw'amala okukyusa obulamu bukwegamba naawe otunula emabega, mugamba Mukama weebale. Eby'edda byonna biba biyise, oba tukyabijjukira, ne Mukama aba takyakola ki? Takyabijjukira. Naye olwaleero emboozi yaffe gye tugenda otunuulira ey'omwami Jason, mboozi nnungi, erimu ebyokuyiga bingi. Nzikiriza nga olinamu ekyokuyiga ate nange ninamu ekyokuyiga. Jason yali muvubuka embeera gwe tatambulira bulungi mu bulamu bw'ensi eno.
Nate Jason kyemuyigiddeko yali muntu eyeekuba mutima. Jason yali akaayanira okubatizibwa. Njagala mbatizibwe, njagala kubatizibwa, ng'alinga ali ku pressure. Tutegeera nti Jason yali agenda kusibibwa mu bbanga eritali lya wala. Myezi ng'ena mu maaso yali atwalibwa mu kkomera. Jason ng'afaayo nnyo agamba singa ntuuka ogenda mu kkomera nga mmaze okufuuka omukristaayo, nga mmaze okukyuka ndyoke ŋŋende nsasula ebbanja eryo eringattako. Jason yasalawo asabe okubatizibwa. Olukuŋŋaana lwali lukyagenda mu maaso nga terunaba na kuggwa. Jason yalemerako, njagala kubatizibwa. Yagamba nti yakola okusalawo okutaali kwa magezi naye nga ayagala asasulire eryo ebbanja lye. So Jason olunaku lumu lwatuuka n'awulira ng'embeera si embeera gy'ayagala okutambuliramu. Bw'atyo yasalawo awo obulamu bwe Kristo. Era bw'atyo bwe yabatizibwa mu mazzi amangi ne yeetwalira Kristo okubeera omulokozi we. Obulamu bwe ne bukyuka Jason. Naye olw'okuba nga yali alina okusasulira ebbanja ery'obulamu bwe, Jason yatwalibwa mu kkomera ne bamusiba. Bw'atyo n'abeerayo n'aweereza emyaka gye ne gyewulungulula. Ebbanga lyatuuka Jason n'amala ogwasalirwa. Naye Jason yalina mukwano gwe, lumu aba ali yatambula asanga omuvubuka amuwa ku nnamba ye. Aba ali awo amuweereza akamesegi ng'akalaba Jason. N'alaba akafaananyi kamuweereza, nnyinza ogamba ku mutimbagano. Agenda otunuulira omuvubuka nga tamutegeera. N'agamba ani ono? Kumbe ono yali mukwano gwe Jason, naye nga yakyuka nga si y'oli Jason ow'emabega gwe yali amanyi. Luvannyuma nnyo bwe yeetegereza ekifaananyi, yagenda olaba ekifaananyi kya Jason nga kijja kyereetamu engeri ya Jason. Kwe kutegeera nti ono ye mukwano gwe Jason. Kwe kumuweereza. N'agamba, kino kiyinza kitya? Amuweereza akamesegi nga ye Jason gwe yali amanyi. Jason yali yakyuka nga obulamu bwe yabuwa Kristo. Kristo n'atereeza obulamu bwe. Ekyo Mukama akikolera ffenna abantu abasalawo okwewaayo eri ye. Nze naawe leero bw'osalawo n'ogamba Mukama kyusa obulamu bwange, n'otamatira na mbeera gy'oyitamu, n'otasisiriza kibi, n'otegeera obunafu bwo, tabeerawo. Ajja kukyusa, ajja kunkyusa. Ate bw'atukyusa tufuukira ddala ebitonde ebijja. Eby'emabega byonna nga biweddewo nga tufuuse abantu abapya. Era olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lwatugambye nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo, kitegeeza ki okubeera mu kintu? Omuzungu agamba in. What's the difference between in and on? Bwe nteeka peeni eno wano, mba ngitadde on this book, mba ngitadde kuno. Naye ate singa wabeerawo b'ekikopo ne nnyingizaamu peeni eno, mba ngitadde in, mba ngitadde munda. Kati ffe Kristo ayagala tubeere munda mu ye. Kyava agamba mu Yokaana 5 nti abide in me as I abide in you. Nti tubeere mu ye, tubeere munda mu ffe. Kristo bw'amala okubeera munda mu ffe, ebisigadde byekola byokka. So ekibuuzo kyange naawe olunaku olwaleero, Kristo ali munda mu nze? Emboozi eno eya Jason, biki bye tuyinza okuyigiramu olunaku olwaleero? Ekisooka kye tuyinza okugenda nakyo nga tutandika olunaku lwaffe nti tutegeere embeera zaffe ze tuyitamu. Teweesiisiriza, teweerimba. Bw'oba oli mukambwe, tegeera ekibi kyo nti ndi mukambwe. Bw'oba olina effutwa, bw'oba olina enge mu mutima gwo, kyekkiriza ogambe kino kyendi, Mukama nnyamba. Bwe tutegeera obunafu bwaffe, Mukama kimwanguyira otuyamba. N'oteesiisiriza. Jason yategeera obuzibu bwe n'abeera willing, n'akkiriza okusasulira omutango
amazima gali nti Kristo ne bw'atusonyiwa tajjaawo consequence, tajjaawo bivaamu. Ebyo tulina okubeera ready obiteekinga in, obitwala, kubanga ekirungi abaawo okuyisa. Nti oyo aba atandise omulimu omulungi mu ggwe aba agenda gutuukiriza okutuusa olunaku lwa Yesu Kristo. Kye kisinga okumpa essanyu. Kristo talinga nti tafuddeeyo gye tuli, atwagadde ne mu mbeera zaffe embi, ne mu mbeera zaffe ennafu, naffe tumwagale nga bw'atwagadde. Omuvubuka ono Jason atujjukiza omwami yali mu kitabo kya Yokaana gwe bayita Nikodemu. Tusobola okuyitamu mu mboozi ye ffenna ne tulaba engeri gyefaananamuko n'eya Jason. Katugende mu kitabo kya Yokaana essula 3 okuva ku lunya olusooka. Bayibuli egamba nti awo waliwo omuntu omu mu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, mwami mu Buyudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, laba, Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe, wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba obwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'amugamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa nga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atalizaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empewo ekuntira gy'eyagala n'owulira okuwuuma kwayo, naye tomanyi gy'eva newankubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Kino nno ekyokuyiga kikulu nnyo mu bulamu bwaffe nti omupya omunyuvu nga Jason bwe tulaba obulamu bwe bwakyuka. Batukubidde ku kifaananyi bwe yava mu kkomera bwe yali afaanana. Jason yali asaze enviiri ze, Jason ng'ategeerekeka nga muntu wa buvunaanyizibwa. Nti ng'empewo bw'efuuwa n'ogiwulira ng'ekunta tomanya gy'eraze. Kristo bw'atyo bw'akola mu bulamu bwaffe. Olwaleero tuyize mu bulamu bwa Jason nga Katonda munene nnyo okukyusa obulamu bwe. Ate naffe Katonda asobola okukyusa obulamu bwaffe nga bwe yakola ne mu bulamu bwa Nikodemu. Nga tumaliriza, kye twetwalidde mu lunaku olwaleero, abantu bangi abafaananako nga Jason. Jason n'abalala abalinga ye bonna bettanira Katonda, naye enjawulo ebeera emu nti otegedde obwetaavu bwo. Towanikanga, topowa bw'owulira nga waliwo embeera ekusukkulumyeko. Togamba nze ndi mwonoonyi nnyo, Mukama takyasobola kunnyamba. Yesu aba mwetegefu okukyusa obulamu bwaffe bulijjo. Kaayanira ekyo kiremereko, kikwate ng'ekisuubizo mu bulamu bwo. Bwe kuba kubatizibwa, naawe lemerako nga Jason. Bwe kuba kuva ku muze gumu oba omulala, kiremereko, kisabire. Mukama akikole mu bulamu bwo. Kibadde ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, webale nnyo okutwegattako. Kolanga bw'otyo bulijjo, Mukama yongere okuwa omukisa, ate ne bye tuyiga amaanyi gava eri Mukama obiteeka mu nkola. Ky'osazeewo olwaleero okukyukamu, nze sikimanyi.
naye nze buli lunaku nsaba Mukama nkyuse mu bintu eby'enjawulo bye siyinza kumenya byonna essaawa eno. Naye ggwe ekyo ky'osazeewo olunaku olwaleero Mukama akuwe omukisa ng'okyusa obulamu bwo. Weebale kubeera wamu naffe, katwebaza. Katonda Kitaffe Ayinzabyonna, weebale Mukama nti okyusa obulamu bwaffe bulijjo. Bwe twewaayo gy'oli tuyambe tulemenga okwerimba mu ngeri zonna, naye tutegeere nti tuli bwonoonyi. Katonda waffe abeetaaga okusasulako, tuyambe okuba abeetegefu okusasula amabanja ago ge tuba tuzze ne tusinkana mu bulamu bwaffe. Okufaananako nga Jason, okyuse obulamu bwaffe eby'emabega byonna biggweewo, tufuuke abantu abajja. Weebale Yesu kubanga owulidde okusaba kwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.